Timu Kakaya. Byantalo timu Kakaya. Tegula bakata ina Kakaya. Lino nno libayita eddembe ly'abakyala abalina Kakaya. Owaye ssanyu nga lyeryo. Ndi muzanye. So what did you expect? Wale tetuwekona. Ndi muzanye. So I definitely had to be here. Shamia muzanye munange. She was so much there for me. So madeni no kujja. Ekitegeza goli timu Kakaya. It doesn't really matter because both these people are my friends. If Zahara did something, I would be there. She's my workmate, she's my friend. Okay. If Shamim did something, I would definitely be here. Still Anyok taking her sides. Okay. Yeah. What is your say about Zara's statement? Why am I saying? What am I supposed to say? Was the statement good or bad? I don't know. You ask what I said. Buza kunze chenagambye. Kugwe kiwagamba. Kitwagala. Anti akikubuuzaako kuba oli mukyala musiraamu. Buza kunze chenagambye. I don't give opinions about people's says. Whatever people said, it's upon them. Nze nganze njogera nnyo kunze kyenayogedde. Leero omwami omuleseewa. Omwami wange tabeera mu ggwanga, so sometimes wali sometimes taliyo. Mpaawo ennaku nga zakugendako autu kati nga leero. Anti tabeera mu ggwanga. Waliwo mbeera naye naye era sitera tambula naye mu bintu bwe biti. Mulundi gwasembayo olugoye lwali luvudde mu America olwali luvudde wa? Luvuddera mu America. Waliwo ekirala kubanziruke. Mbadde nsaba munsi. Kyekyosuubira. Kuki? Kimusho. Nsuubira everything good. Nsuubira nkigenda kuba massive. Newe nandibadde siri kusaidia Shamim oba newe nandibadde siri mukwano gwe nandize nengulaba. Because I believe in her. I feel like she has the talent and I love supporting talent. So nzikiriza nti kigenda kuba massive. Era abantu abataze Chemba Kakasanda going to miss out on a lot. Wakulikayo omushoyo. Abakyala ensangi zino nga mwefubyeko ku nsonga z'okuba abatetenkanya mu industry. N'abasajja baagala bakozi bagala omukyala atakola. Mwakowa bukoyi bintu bya balidinga. No. N'omusajja ennaku zino ayagala support system. Buli musajja ayagala support system. Wagamba nti bebe ninawo obukadde bubiri. Ng'ekintu kye mulina okukola kya bukadde busatu ng'osa omugamba kakadde kaako oba tomuyisizaamu maaso wabula oba omugaseeko. Tukulaba abakyala bakwettanira timu Kakaya yonna ezze neekugwako. Guno omukwano mugule abantu beebuuza. Naawe mwennyini olabye nina gwempise oba beereese. So mubufunze just banjagala byenkola bibanyumira. I spread love. Njagala nnyo spreading a love. So I think that's why banjagala. Ensiko erabe ku lugoye oluvudde mu America ng'otambo. Kale. Ne baba. Abeera mukyala cocktail. Oli mu shadow. Byantalo yegwe Miss Cocktail. Omwami outfits zo yazirabye dda. Another 360. Nabinga. Omulesi naye ali tiimu Kakaya. Omulabye otya? Nga Kakaya tekaliiko. Kasita mwagala kyekimulesi. Ndowooza lwe mwasemba mulaba yali alabika bw'ati. Ate kati asinzeewo. Mulabye akyuseemu. Omukwano nga gubazza buto. Ate tutandika mutandika emyaka 12 egiyise nga tukyali bwe tuti. Ekikumba nga kyamaanyi. Era niyabambazza. Tolo Kingdom. Tolo Kingdom. Omukyala ngadda buzzi buto buli olukya. Abatolo kye bakola ekyo. N'engatto ze zimu. Mufaanagana buli kimu. Ate bwe muli ababiri mufaanagana. Nange natera okweruka. Munyikire mukole sente namwe musobole okuba nga mugenda mu kamera muzikutte temuli mu kamera. Ekikola anti mungambye kyembagamba.
omuzannyo namukwekola gwagalako ki era abantu bagamba ki ku muzannyo? Ekikulu kya byonna Shamimu gwe twagalira ddala yennyini. Tokomye kumulumba eri gye wamugambira dde ku basajja osazeewo mulumbire nzize mulabire ddala wano ate bwe nfuna omukisa ogumugamba njagala addemu annyonnyole abasajja babavaako bajja. Ye agamba mbu tebakola bye baagala. Mubuuze ono sikola bye mwagala. Wanje kale mutuleke tunyumirwe. Mutuleke tunyumirwe. Kale gwejjayo omutwe tusooke tufuneyo abantu abagenda. Gakoze atya ekyo. Kyekifaananyi bakiyita ttiimu Kakaya. Viki gwo mutwaniriza waneero. Mami wafomu wa togenda nnyo. Naye abalina obusimu lwaki temudda mabega aba kamera ne afa balina kamera ne tugenda mu maaso. Ntyo. Kasubira mu depo.